Oluvannyuma lw'okumala ennaku 2 ng'empaka z'omupiira ogw'abakyala eza TICAD Cup zizannyibwa ku kisaawe ekyafuba Technical Center enjeru, zino zikomekkerezeddwa nga ttiimu ya King of Kings okuva e Fort Portal yeziwangudde. Eno okutuuka ku kino ekubye Tagi High School mu kakodyo ak'okusimulagana penalty ku ggoolo 4-2 oluvannyuma lw'eddakiika 9 okuggwa nga tewali alengedde katimba ka munne. Omutendesi wa King of Kings agamba ekibasobozesezza okuwangula empaka zino kuzannyira wamu nga ttiimu, wabula omupiira gwa Tagi High School tegubadde mwangu. Ndi musanyufu nnyo ku lw'obuwanguzi wa leero kubanga abaana basambye bulungi omupiira kuva lwatandika tournament, ate nga eno opportunity terabika ku buli omu. So opportunity badde yaabwe kati mukama tuyanza Katonda olw'okuwangula kwa leero. Abantu baitu ba Fort Portal tiimu yaitu ya King of Kings nitosoboye kusinga ekikopo kinu tubeta takunyangu tujakitunga baitu tukoze n'amaani gona kula twakisinga. Twogeddeko n'abazannyi ba Tagi High School ne batubuulira omupiira guno nga bwe gutambudde. Tournament ebadde mbi kuba bagiorganizinze bulungi naye batukubye tujja kuwangula games endala, tournaments endala tetuli babi, just ensobi zibeera mu game ne tujja kuwangula games endala. Ate ttiimu ya ssaawa yonna esitukidde mu bwannantameggwa obw'empaka eza Spring Academy Football Tournament ezitegekeddwa mu Eby'emizannyo Gabriel Matovu ono ng'awangalira mu ggwanga lya Amerika. Ssaawa yonna okutuuka ku kino ekubye Kiwawu FC gole mu ku bwereere ku luzannya olw'akamalirizo. John Bosco Bwete ono nga ye ssentebe ow'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba ekyabategesa empaka zino kuyambako kuzuula bitone eby'abazannyi ab'omupiira. Omulamu omukulu ogw'empaka zino tuli mu kugezaako kulaba nti tufuna ebyemizannyo ebisinga mu ggwanga lyonna. Mu ebyo tugenda kuzimba ebisaawe 6 ebya ttaafu, ng'era bye bigenda okuba eby'omulembe mu mpigi muno, bigenda kuba mu mpigi, ate era tugenda kuzimba n'essomero erya sports mu mpigi era muno. Guno gwe mwaka ogwokusatu ng'empaka zino zitegekebwa era ttiimu 16 ze zeetayo mu mpaka zino, era ttiimu ya ssaawa yonna ewangudde ekikopo esitukidde mu bukadde buno obw'ensimbi. Weewaawo olwakadde